Kyaggwa n'amenvu omuzannyo gw'emmotoka ne pikipiki ez'empaka nga bamafumafu okuva mu ggwanga erya Tanzania n'eggwanga erya Uganda beeraga omuliro. Ponsion Lwakataka ne Tufeiru be bagenda okuttunka nga banoonyako n'antamegwa wa East Africa mu muzannyo guno. They should expect me trying to chapa the original mafu. Yeah, but all in all, just to have fun and support a brother over here, support him to get to fulfill his dream and get a new car, so that he can chapa Sebuguzis and Mangats and everybody around here. Yeah? Zibadde ziwera ssaawa 5 nga Tufeiru mutaka mu ggwanga era asinziddewo n'ategeeza bannayuganda nga bagenda okulabako kiba kyaludde okulabako omuzannyo gw'emmotoka ez'empaka oluvannyuma lw'okukwasibwa bendera y'eggwanga erya Tanzania. I'd like everybody who loves the sport to come to Busika and see who the real mafu is going to turn out. Omubaka wa Tanzania mu ggwanga erya Uganda yamukwasiza bendera n'amukuutira obutatirira ggwanga lye. I've been informed that there are 3 countries which are participating. It's Uganda, Kenya and Tanzania. I'm very glad that this is a continuation of a sports diplomacy, and we have Mr. Tufail from Tanzania, who is going to carry the Tanzanian flag on this special event. And we wish all the drivers, rally drivers, the best to make sure that this competition we are going to get a winner, and I'm sure he's going to win. Ateye Ponsion Lwakataka mu matevu nti wadi Tufeiru y'omu ku bavuzi abasinga obulungi wakutegeera akamufaamu. Wanti avudde Tanzania najja anyambeko ate nga tukompitinga era n'okulonda ani championi ani mafumafu wa East Africa, so ndi musanyufu nnyo kusooka byonna emmotoka tuyisonjedde ebbanga ddene mazima gali nti abantu abamu bakuwa empewo luno sazeewo abantu bajje sasula mutwalo gwo gumu yingira bulu kuyingirako nze manyi kigwa kwolwo ku Sunday tukina kola ki okuggwa, so mwe nabala BBS sawa zino mbegayiridde mujje bange busiika munazeeke ennaku manyi kigwa kwolwo. Abavuzi b'emmotoka 50 be bamala okukakasa nga bagenda okwetaba mu mpaka zino, ate mu kiseera kikimu ne kalinda ya pikipiki lwegenda okuba nga ekukomekkerezebwa ng'abavuzi 4 nabo bamaze okweteekateeka.